Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Ibrahim Mukasa nkwanirizaako eyakategatako olwaleero luno. Era nga nkugamba nti it's a Friday. Buli lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakoza owa Shatwa Herbal Organic gwe tubeera naye buli lwakutaano. Era nga nkugamba nti yonna gy'osizira okubanga otulaba. This is a special episode. Tutunuulira herbal oba enzijanjaba ya herbal n'endwadde ez'enjawulo ezisumbuwa abantu. Tubagamba nti tujja kuleetanga programs ez'enjawulo ku nnaku ez'enjawulo mu budde obw'enjawulo okusobola okubanga obaawo nekyoganyirwa. Tetujja koma kuleetera abalimi n'abalunzi, tetujja koma kuleetera basereebu bokka oba okuleetera business mind, but tuwongerako okubanga tugaziya empeereza yaffe osobole okubanga ofunamu at the end of the day. Era nga nja kusaba Dr. Twaha osooke obuuze ku bantu then tutandikiraawo. Mbalamusizzaako nnyo abalabi ba Extra Digest mugoba nsonga. Mwebale kufaayo ate mwebale kulemera ku mulamwa. Yeah. Mbalamusizza nnyo. Lwakutaano tubeera naye buli lwakutaano. Era tujja kubeeranga naye okusobola okubanga omufuna osobola ogenda ku Facebook pages zaffe oba okugenda ku Facebook page yaabwe emanyiddwa nga Shatwa Mixed Farm. Oba okuba wandikira ku email ng'okozesa email account oba address emanyiddwa nga shatwamixedfarm@gmail.com. Shatwa kisperingibwa SHATWA. Shatwa. So yeyo spelling entuufu eya Shatwa. Then enamba y'essimu era nayo ebeerawo. Olwaleero tugenda kuba tutunuulira kye bayita diabetes, stroke oba ne stroke of course. Stroke kwe kusanyalala. Naga nti bambi yasanyaladde oluuyi luno lwonna terukyawulira, yasanyaladde oluuyi luno oba yasanyaladde omugulu guno oba guno nti oba omukono guno gwonna gwasanyaladde. Bulwadde of course bwe tujja okuba nga tumanya bukwata baani, bukwata biseera ki. Then tutunulire sukaali. Of course sukaali abamu bamuyita diabetes ebiseera ebisinga lyerinnya ezzungu. So leero tugenda kutunuulira asobola okubujjanjaba era enzijanjaba ebeera etya, ki ekireeta obulwadde buno era biki ebirina okuba nga bikolebwa omuntu okwewala obulwadde buno. Tutandikiraawo. Esebo tutandike n'ebyewalibwa okwetangira obulwadde buno. Emu ku kireeta obulwadde mwe muli omugejjo. Omugejjo ujja kuleeta obulwadde bubiri n'oluvannyuma buzaale obwokusatu. Ujja kuleeta sukaali, buleete pressure, oluvannyuma buleete stroke. Kati kyova olaba abo abasatu baagala okubeera abooluganda. Kyokka ababiri baaluganda nnyo, sukaali ne pressure eya waggulu. Kati omuntu kiki yandikoze okwewala? Ekisookera ddala tewali akeera ku makya nga wakira 5 n'agenda okuzuukuka mu buliri ng'alina 7. Kitwala obudde, kitwalamu akabanga. Kitegeeza nti ogejja olaba weetwala mu ndwadde ng'otunula. Gwe kennyini wandyesalidde amagezi agalekera awo okugejja. Ekyokubiri, okugejja tekuba kuzimba wabula kuba kugejja. Enjawulo eriwo nti omuntu azimbye bw'omunyigako ajjamu ekinnya, ate agezze bw'omunyiga mubiri gusigala kyekimu. Era omuzimbu ne bwe baba benkana bw'omuteeka ku minzaani bw'omuteeka ku minzaani azimbye aba awewuka naye omugevu aba azitowa. Kakitegeeza ki? Tewaliiwo agejja nga talya. Ate oba ogejja ki? Era abaganda bwe bagamba nti agezze empewo amanakunaku. Era baba balimba amanakunaku ago gabamu okulya. Naye balina olugero olugamba nti sirya alaga mubiri. Ayolesa mubiri.
bw'ojja n'ogamba nti bannaye kati ennaku ezi Siria tukulaba ng'osiiwuusa okoze. Bw'ojja n'otugamba nti nze ndya bulungi ndya miruzi 3 olw'eggula watenywayo akacaayi ate olwo ne byesibala naye ng'oli siini bwoti empewo ekutwala era tubuuze ono alya ki oyinza okuba nga olya naye ng'olya ebitazimba mubiri. So omuntu teyandibadde musirikitu kyokka ate teyandigejjuuse yatiiwuko. Omusirikitu yaliwo ye mutono atasaanidde. Naye ekyo kimu kubireeta obulwadde bwa sukaali n'obwa pressure oluvannyuma stroke. Wabula stroke ebuzaabuza ne sukaali ne pressure byonna bibuzaabuza nti n'omutono asobola okufuna ekimu ku byo oba byonna ebisatu omutono. Naye bwe tuba tugendedde mu percentage nti bannaffe abasinga okufuna obulwadde buno baba bazitowa batya baba banene. Tewali atamanyi nti kati ngezze kati nkozze kati ndi mu size entuufu. Era waliwo ekintu ekirala omuntu bw'aba agejja appetite erinnya nnyo ayagala nnyo okulya. Ekyo ne kibeera nga kiva ku kubeera nti wano mu ntandikwa wayinza okubaawo ebikukaka katugeze ogudde ku mmere etali ya bulijjo obadde eri weepakira mimmonde na miwogo naye ng'omwoyo gwagala ettooke oba nga gwagala ekika ky'enva ogudde awali enva ng'ate teziriiko komo. So oyinza okuba ku mukono kati mu kusooka gaba maddu oluvannyuma ne gufuuka omuze. Kati bwe gumala okufuuka omuze amasavu agakuzimbye munda ne gatandika okulamuza amasavu agali wabweru. Nti ekyokulabirako ekyangu tewali muntu mutini alya masavu era bamuteera essavu mu sowaani n'emmeme musinduukirira. Omuntu omutono omuntu omunene bwe bamumma essavu olabira ku luyombo lwe. Kati nti ekiri munda mu ggwe kitandika okusaba. Kirimu ebika bibiri. Bwe bituuka ku masavu essavu lisaba essavu naye ate bwe kituuka katugambe ku kuggwamu minerals oba n'omusaayi ebiweddemu bye bisaba ebyowabweru. Ekyo tukirabira ku mukyala w'olubuto nga afunye olubuto n'ayoya ettaka. Tukirabira ku bwana obuli anemic obutalina bulungi musaayi nga bwe kagenze okufuka ettaka liwunya akawoowo. Akawoowo ako akawunya kabeeramu iron. Kati system ewulira nti kino kyetulaakinga kiikiri wali. Naye omuntu talaakingangako masavu n'atuuka kugooya wabula amala kufuna masavu n'alyoka ayoya amasavu. Kati ekyo kimu tukitegedde nti bwe twewala okugejja tusobola obutalwala bulwadde buno. Kyokka ate twewaze tutya okugejja. Ekkubo erigezza lirimu lyokka lya mmere kulya. Abantu bangi bwajja gy'oli n'omugamba nti ondi eryetya nalimu tusirya ng'ate omulaba munene asusse kyalina okukomako. Kati bw'agamba nti sirya ng'ate omulaba munene kati then alina okunnyonnyola nti njuki ze zannumye kwe kuzimba bwenti oba ekizibu ekirala oba miggo oba ki. Otherwise bwe kubanga tekwebyo tekuli kyakutuuseeko ogezze. Kati ate mu kugejja kitegeeza nti olya ekisusse. Kati ate bw'owakana nti tolya then oba weekolako enjawulo weerimba. Doctor, bino byonna binnyonnyola bulwadde ki? Tuli ku sukaali, pressure. Ebisobola okuzaala stroke. Thank you. Awo wennyini omuntu alinawo ekibuuzo ekyebuuza eno enjogera abantu gye bakozesa ey'okugereesa nti pressure, sukaali, ndwadde z'abagagga yavaawa? Yava
mukulya kuli kwe twogedde. Waliwo kye tuyita endya mbi n'endya ennungi. Kati kye tuyita endya ennungi mu ngeri endala endya mbi ate biri bwe biti. Nti abantu balowooza nti bwe bamuteera ebifi by'ennyama 6 ku ssowaani ng'ate agenda kulya ennyama ku breakfast, agirye ku lunch, agirye ne ku sapa, alowooza nti eyo yendya ennungi. Anywereko ekikopo ky'amata, anywereko obucupa bwa soda 3, anywereko egiraasi za juice ezirimu sukaali nga 4, alye, kubanga ebyo bikolebwa wa ssente. Atalina ssente obisobola. Ebifi 4 mu ssowaani emirundi 3 bye 12 eyo kilo. Olunaku okube wali kilogramu. Kati bwemu wano awava okugereesa nti ndwadde y'abagagga weewo endya. Endya eyo endya contributing kinene nti tugambye nti omugejjo amasavu omuntu ayinza gejja nga talina masavu era naye aba mulwadde wa nsonga ndala okijja otya nga talina masavu kubanga ekitugezza amasavu gatukolera amaanyi mu mubiri kati amaanyi ago bamala ogatukolera ne tukozesaako ge tukozesezza amalala ne bagaterekanga amasavu. Ekyo kyangu okulaba nti enkoko bw'eba ebiika esavuwala nnyo oba bwe bayeteekateekera okubiika kubanga mu maaso w'okubiika waliyo okumaamira talina budde bulya ebeera kuli bwe sisitimu n'erya ku masavu era enkoko bwe weeyalulira eba nkapa bekkapakapa. Kati ffe ekituteresa amasavu abatagenda kumaamira kyeki kati ate ekyokubiri omuntu wabeerera n'obusobozi obuli ebifi ebina ku makya ebina emisana n'ebina olw'eggulu n'akadomola ka juice akalimu kwota ya kiro ya sukaali era omuntu oyo aba talina budde bukola mirimu kubanga obusobozi buno obw'essente kati aba agenda kukola ki kubanga yasooka n'akuba amayinja n'ayokya amanda n'akola ebirala nga bw'oyinza okubirowoozaako mwe mwava ssente takyasobola kukola ebyo awo yasukkawo kati kitegeeza emmere yonna nga bw'agiridde emutuulamu butuuzi. Ekizibu ekirala eri abo abatasobola kulya nnyo bwe batyo kyokka ate era nabo ne bagejja ekyeggulo kiri mu kalica yaffe wano nti ekyeggulo kyaffe tukirya tumaze kulaba mawulire ag'essaawa 4 ne tugenda mu buliri so nga ekyeggulo ekituufu ekisembayo okuba ekyawaggulu bw'oba weebaka 4 oba 4 kitundu wandibadde okirya ssaawa 1 kyokka ekisinga obulungi kyandibadde kya ssaawa 12 ogenda okutuuka mu buliri nga waliwo bwe exercise bw'okozeekoze otambuddeko ogenza onaabye okoze biki oyiseeyise mu bintu by'olunaku ne by'onaakola enkya onoona okozesezza ku bwongo ne ku mubiri n'ogenda mu buliri ate ekyeggulo ekyo era kye tulidde ku 12 oba 1 kireme kuba kiri kyakulya kumalawo bannyongere nedda weepimira akamere k'ekyeggulo kabeere katono. Emmere esaanidde okubeera esinga obungi mu lunaku y'ekyenkya naye emmere esembayo okuba entono gye tusaanidde okulya entono kyekyeggulu ate tukiriireko ebintu ebiwewuka nti singa bakuwadde kuba si ffenna nti tulina obusobozi obuli ebintu naye singa bakuwadde akawungako bakuwe katono nga ddooda akaliko azitowa okukasinga emirundi 2. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange lunaku lwa 5 tubeera ne Dr. Twaha Kakoza wa Shatwa Mixed wa Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm okutwaliza awamu gwe tulinayo lunaku lwa tutunuulira endwadde omuli sukaali pressure ne stroke mu Luganda kwe okusanyalala okay zenole zetunuulira olwaliro Doctor abantu abali agadde okumanya ebiseera ebisinga people out there attribute diabetes high blood pressure ne stroke ku bintu bino wammanga abamu bakirelatinga to family background abamu bakirelatinga to age emyaka abamu bakirelatinga to stress abantu okubeera nga bali stressed tukireeta high blood
pressure abamu bagamba kireeta sukaali abamu bagamba nti famire ezimu nti eyo famire abo bo balwala nnyo sukaali bulwadde kiri mu hormones zaabwe ne genes ekyo kyogerako ki kituufu abantu bangi maama alina sukaali emikisa mingi omwana we okufuna sukaali taata mulwadde wa pressure emikisa mingi mu baana be oba bonna oba abamu ku bo okulwala pressure kyokka era waliwo n'abagenda okwetandikirawo obulwadde buno nga tebubadde mu famire babutandike nga kiva ku ndya yaabwe ate oli ajja kugamba nti nga bwe buli bwakika maama alina sukaali taata alina pressure nze byombi ŋŋenda bifuna osobola obutabifuna singa weewala okukola ebimu ku ebibireeta ojja kubiwona bino ebintu kasita tumala okutegeera ebintu ebirina formula byangu nnyo okuvumula okusinga ebintu ebitamanyiddwako nsonga kati tulabye nti waliwo ebizaale ebiva mu famire ate ne wabeerawo n'ebikolerere nga ffe tubyekoledde endya esobola obikuleetera nga bwe twalabako emabega eri nti endya mbi esobola okuleetera obwongo bwo okubeera damaged sigamba nti ne bukuleetera okuparalyzing obukola wabula ne bukuleetera okulowooza ekirowooza mpola olw'okuba endya ye yakifuga mu ngeri y'emu endya esobola okubusitinga obwongo kati obanga n'obwongo babusitinga olw'endya n'endwadde endala nnyingi endya esobola ozikulaakulanya oba okuzisalako kati katulowooze nti ddala maama alina sukaali maama ono omulwadde wa sukaali ye yenkana atya era bwe yategeera nti jjajjammwe yalina sukaali yakolawo ki ddala yakikola sukaali n'awaguza buwaguza nedda yagamba nti ndaba ewaffe sukaali gyali banneeweera ennyama ne sukaali nnywe bwali nkwatira we ndirekerera awo kubanga era ne bwe sibinywera bya mu musaayi wadde ebintu bino mu musaayi mwebiri naye oyinza okubiyita ebbali kubanga kye binoonya mu ggwe bwe bitakisangamu nabyo byebuuza nti ono twamunoonyako ki kubanga era wadde omulwadde wa sukaali yennyini bwe yeewala omugejjo ne yeewala okulya ebisava ennyo so nga oluusi amasavu tugeetaaga mu mubiri agatukolera amaanyi ne kasukaali tukeetaaga nako akakola amaanyi n'okutambuza ebintu ebirala kati singa kasukaali tukajja oba mu bibala ate ne tukalya akasaamusaamu akatumala olunaku ak'ekigero so si sukaali ono gwe bamaze okurifayininga naye sukaali akyali esoyo naye sukaali akyali mu kibala oba mu mmere ayinza omutonotono ayinza okutubeerera ow'omugaso kuba naye bw'atuggwamu nalwo olutalo n'olwekyo bwe tubanga tusobodde okulimitinga sukaali ono n'endya endala eyinza okutuviirako ebizibu ebirala ojja kwesanga ng'omulwadde wa sukaali yennyini asobodde bulungi okuvumulwa newankubadde nga sukaali mu by'okusinga bino byonna ebisatu awamu nti ye ajja kudamejinga ekibumba agende ku nsigo agende ku kataago agende ku kalulwe n'olwekyo bwe tuba tujjanja byonna byonna tulina okubitunuulira naye emmere kikulu nnyo 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 nti bwe bakugamba ekyokulabirako nti omuze gwo nti olina obulwadde bw'amawuggwe katulowooze na ku tibbi sigala si yamuleeta naye bw'otaave ku sigala omujjanjabi wa tibbi akootakoota mugalumonde va ku sigala kubanga akontributinga kinene mu kulwala kw'amawuggwe go obanga gwe bajjanjabebbwa ng'ate bw'oyita mu biri scratchinga ebiritakula litonyolokoka bw'ojja bwe tuteekako eddagala bw'oyita mu nsiko ebiti bwe biri kwagula naawe ayagala okuwona sukaali oba okumutangira oba okumuvumula wandyewaze okulya obubi gwe kyolowooza nti kwe kulya obulungi kati tuddayo wali awagamba nti ndwadde y'abagagga ekyagitufuula endwadde y'abagagga olw'ebyo bye balya omwavu by'abatasobola kyokka n'omwavu asobola okumufuna
singa n'omwavu teyeegendereza. Kakati njagala tutunuulire tunnyonnyodde abantu ebireeta sukaali, ebireeta pressure omuli stress, ebireeta stroke. Tutunuulire enzijanjaba ya pressure, enzijanjaba ya diabetes oba sukaali, n'enzijanjaba ya stroke. Ekibuzo ekisookerwako nga tonnatumenyera nzijanjaba, ezo endwadde zo zijjanjaba. Esebo ezo endwadde tuzijjanjaba, naye tujjanjaba stroke kwegamba. Omanyi endwadde zino ssatu, endwadde emu yeerabika ku maaso. Eya sukaali omuntu amala kubuulira nti nze nno gw'olaba nina sukaali, neya pressure bwetyo, naye ya stroke erabikirawo nti omuntu yalemala bw'ati, omumwa gwakyama, liiso lyaziba. Tujjanjaba stroke singa si kine garanti twandigitaddengako. Naye tujjanjaba sukaali, tujjanjaba ne high blood pressure ne low. Byombi tubijjanjaba, byonna nga bwe biri bisatu tubijjanjaba nga tweyambisa eddagala lino eririmu obulimi. Abantu abakubiddwa stroke ebiseera ebisinga baggwamu essuubi mu mbeera y'okubeera nti they think emikono oba body eyinza obutaddamu kubanga emovinga nga bwengutambuza depending stroke yamukuba. Omukakasa otya nti omuntu asobola okuddamu omubiri ne gutambula bulungi nnyo nga bwe yali initially? Ekirungi omubiri guno baba baamala dde okuguzimba. Eggumba ne balikolanga mu buwanvu erya ddyo lyenkana n'erya kkono. Stroke we yamukubira omuntu ono yali already emikono gyenkana n'obuwanvu bw'amagumba bwebwo. N'emisuwa gyegyo n'ebinywa. Fe omulimu gwaffe si kukuza mukono wabula kuguzzaamu nnyama, kuguzzaamu bulamu, nti kuzuukusa misuwa gisobole okuddamu okuwuliziganya n'obubaka bwe basindika. Ogeza bwenjira bwe nti obwongo bwe buba bulagidde nkole ekintu kino, era nange nenkikola nga buyita mu busiwa obutini n'eminene n'ebinywa. Kati wabeerawo obutakyawuliziganya. Part evunaanyizibwa ku kukola ekintu kino ey'obwongo ebeera ya damagingibwa, either yakala mwavaamu ebigikuuma, kubanga obwongo baabukola nga bufaanaganako ng'omucungwa mu bwetooloovu. Kyokka ne bagwasaamu ne bongera ne baasa, era bongera ne bagenda nga baasa, buli kapaati kafune omulimu gwako. Kati kapaati kano bwe kaba nga kaakala oba kaazimba oba kaggwamu otuzzi oba kalina ensonga yonna, kalekeraawo okuweereza obubaka okukwatagana ne paati gye kavunaanyizibwako. Kati ako ffe ke tuzuukusa nga tweyambisa eddagala ntwalyogerako olulala lye tuwa abaana nga lye tuwa bannyaabwe nga bali mbuto basobole okuzaala abaana abagezi, era lye tuwa abaana abato at least ekitone ennyo bandikomye okulinywa nga balina emyaka nga 12 oba bandirinywedde ng'amajaani ebbanga lyonna. So mu ddagala eryo mwe tuyiiyiza erikola ku stroke. Ekyo twagambye nti lwakuba obulamu tebabuwaako garanti, agaba garanti ali omu yekka, Katonda. Naye ekyo kyekintu ekirabwa n'amaaso kye tukyasinze okujjanjaba mu birabwa amangu. Tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero. Abalina abalwadde ba sukaali, abalina abalwadde ba pressure, nammwe abalwadde ba sukaali wa pressure n'abaakubwa stroke ku bitundu by'emibiri ebyenjawulo, Dokita akakasa nti bajja kuwa eddagala then Katonda akuwonye. Kubanga bano gwawe gwakuwa ddagala naye Katonda yawonya. Muvumuzi ye Katonda. Thank you. Ekyo kikulu nnyo. Tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero. Njagala kwebaza tiimu gye tutambudde nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi nga kwotadde ne Tony Senabulya. Then njagala kwebaza ne Dr. Twaha Kakoza wa Shatwa Herbal Organic nga kwotadde ne Shatwa Mixed Farm okubanga yafisaawoko akadde akanyumyamuko n'abantu betuweereza ku Extra Digest mugoba nsonga. Tujja kubeeranga naye buli Lwakutaano inshallah every Friday. Abazze batugoberera sofa tuli mu mwezi mulamba
nga tubaweereza every Friday tuli mu mwezi mulamba ate ngera tukulaga tukyagendera ddala mu maaso. Ennamba zaabwe ez'essimu kweziri okwo eza Shatwa Herbal Organic osobola okubaweereza voice note, WhatsApp oba okubanoonyaako n'obabuulira obulwadde obukuluma. Obulwadde bwe bwetaaga genda mu kyuma, genda mu kyuma bakukebera ofune empapula. Bwe bamala okuwa empapula ezo, then you can come to him atandikiraawo. Njalako baza batugoberera across the whole world. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera ekirungi, mbagaliza akadde akalungi. Olwaleero luno tetugenda kubanga tusukkawo. Mubeere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.